saagala kwegatta ku bantu besimanyi sikumanyira sikulabanga nako era sikugambye sikubirangako simu nti jangu nsange wano ate kakati nze Canadian Embassy company siwali company gye tukozesa wabula David Kintu akola mu internet yakola ku bintu bino abantu bano bagenda e Canada by next week bajja kubanga bagenzi abaana betwakola abaana bagenda bali over 30 tumaze emyaka 2 n'ekitundu tugoba ebintu bino okutuusa we bagambye nti kakati tulinde ebbaluwa eva n'ennamba eva Dar es Salaam. This thing is true. Eno ruli eno bundi yavudde mu No, let's go and do it this one. Ebyokundi portinga that is overstay of a visa. If you overstay a visa in USA, they deport you. My visa expired. Do you have any document? Nze Sakozi Farouk era nga ndi wano ne mwannyinaze Kabaguma. Y'omu kuba claiminga nti yabbibwa okumutwala e Canada ng'agamba nti omukyala yalabikiddeko mawulire ga bukedde bamuyita Dr. Nabatanzi Elizabeth yamufera mbu omukyala yabagamba akola mu ofisi ya president atwala abantu e Canada. Ebintu bye Canada bannange tugenda tandika kati following ebintu bye Canada muina gundi bingi ebintu bye mutegese ye Canada ebintu bingi ate abalala bagufudde berimbise mu batuufu okunyagulula bannayuganda. Kakati bannange tubaleetedde bano muwulirize ensonga zaabwe. Maama amanya Nze Kabaguma Hope. Obeera wa ekitundu kyetagisa Kawempe. Oli we Kawempe. Kyekikuleese tuli wano ku poliisi e Kawempe ku nsonga za dokita. Kyekikuleese wano? Ensonga za dokita ezituleese za kutufera. Bakufera? Nti batufera tugenda Canada. Muli bangi? Tuli bangi. Muwezenga bameka kati? Kati saawa zino bangi bakyajja kuba kati wantuli ku interview naye abalala bajje bali ku poliisi. Okay. Dokita omusisinkana otya diiro ogijjamu otya? Kibadde kya weeks 2 emabega. Munaku z'omwezi zaali weeks 2 emabega nga dokita afuuka mukwano gwaffe mu family members. Omumanyi? Simumanyi naye ngambye mubamu. Kati nga baŋŋambako nti munnange kati mulimu abamu nga tebaagala zi cameras. Waliwo omukyala atwala abantu ebweru. Nti bweru wa? Atugamba atwala abantu ebweru Canada. Kati nga mugamba nti nze banaasobola okuntwala. Nangamba ate lwaki tebasobola kukola ki kutwala. Ne mugamba nina ensonga yange lwaki mbuuzizza. Kubanga nagezaako ebya Dubai ne bagaana. Ne bagamba engeri gye ninako obulemu ku mukono sisobola kukola ki kugenda. Ne ngamba esente ya Uganda bannange ekaluba. Tulize ensi esuubize eganye. Ne ngamba nfunye ensi ensuubize omukyala n'ansuubize ye Canada. Nangamba bagenda tuwa visa ya myaka 10. Bakuwa obutuuze ne bino omusisinkana maaso ku maaso oba through a friend? Leero bino tubali maaso ku maaso. Olwo bivudde ku friend connector? Bivudde ku connector. Wa musisinkana wa? Mu ofisi ye ku street ku baala mu hotel? Twasinkana wabweru wa ku office awe tula na yali afuna boda n'enfuluma ne muyimiriza. Agamba ina office? Office gye nkolamu mu yali azze. Okay, ya
kati nfuluma mugamba binnyonnyole bulungi kubanga nze akasente nsobola okafuna mu 3 days kubanga yalaga nti byano be yali azze okujjako era essente ez'okutwala abantu ebweru already bo bagenda ofuna kati ate abulako abantu abalala 10 abapya abantu 10 ku bantu 3 balina abulako abantu 10 ne wano ku ofiisi yammwe yali akimye ssente era yali akimye ssente ez'abantu kyo ofuluma wabweru abagala abantu abali bagana ezi visa kubanga omuntu okugamba nti leta milioni 4 bakubire mu visa ya myaka 10 osobola ogenda for holidays kuba yatugamba tugenda mu conference nangamba gwe ate ekirungi tugenda kuyita mu bintu bino ebyabalokolerokole gwowa omukono abantu gye bali abatalina mikono abatalina biki yes kati gwe ebyo bigenda nakubeera byangu ne mugamba ate omwana wange family yange nina simple family nanga ne family bagenda bajja kuteeramu ya rabbi otyo nengamba wemba ngenda ne family yange wadde ntuusa emyezi oba kuba nangamba gweyiza ogenda n'okola emyezi 3 n'oba kuweza ne family yo n'ogikima nayo neekusanga nengamba ekitali kibi kubanga omuntu munnanga akwagaliza aba akwagaliza yagamba akolangaani okuleetera ddiiru eyo kyalina kampani alina ofiisi ennene gy'akolamu akola ku embase teeke ki gye yayitamu ye agamba yaliko mu ofiisi ya president president Yoweri Museveni era amaka ge kubanga nze ssente we nazimuweera awo Kampala omukadde kuba yatugamba amaka ge gali kumpi naga meri ya Kyambadde kuba yagamba sisobola babulako nagasobola babulako no I can't yambadde ngamba assurance okutandika okunegotiate okugenda mu transaction ako assurance akuwa assurance ki abulayo abantu 10 abali ready visas bazinoonya bagenda zikonamu watawe bana abantu abamwanguyidde kuba yagamba you are very kind you look innocent okiwulira nange ate munnanga omuntu angambye ebigambo ebyo byonna ati olina kugonda ate olabye nti obadde omulabye for 3 days kubanga olaba omuntu omulundi ogusooka kiba kitegeeza aba omumanyi tomuyitako ng'omuntu gw'otamanyi akugamba makage gali kumpi n'agaani nagameri ya Kyambadde ate akola yaliko ng'akola years back mu ofiisi ya president era ye doctor even nino aka audio ako ngagamba ala akyakeeyogerera up to now wekali kuno ngenda kakuwa okalabe okakakasi ngagamba nti yali akola mu ofiisi era ne minister ekimanyi of internal affairs ne government ekimanyi makiwulira kati otwa obeera gwe ate mukyala ali mu myaka gy'abamaama baffe ali myaka ngemeka omukyala ali myaka nga 68 mutototo ye era ye agamba she's young tava ku gundi era yetuma queen she's a queen mugamba nkusaving emuki nangamba put queen Elizabeth era ntekamu queen Liz watekako Queen Liz kati era yesterday ogenda natukimye kumbuza abakatabo kange nkamaza aka passport naliko ne sister wange netugenda omutwalira ssente olunaku olwo yafuna milioni ezi yagamba ssente mmeka yangamba milioni 5 nangamba olaba kati bano bembadde ndiramu biki nabo betageeza babuloka nemugamba sigenda zisobola milioni 5 zaki ngenda kusobola zikoma kuki paperwork buli kimu ne tiketi visa bigenda wangi bigenda Dar es Salaam biveeyo bigende e Kenya okiwulira kati nengamba munnange milioni 5 mbampita nemugamba sijja kusobola nja kusobola meka mu bitundu kuba twali tukaniza nti wano tumuwe 5 nemugamba tansijja kusobola nja kusobola milioni 4 otunaba tutuuse wali kubanga yali agreements we yatugamba agenda tuwandisa agreements na tuli mu room gyatufunidde na tugenda kulinnya ti buli omu agenda kusayininga nti watuuka n'akola tubere ku musala gyaffe gye tukola tubere nga tumusasula balance
Okay. Nti kati ompadde milioni 4 nakusaba ku milioni 2. Okukakasa nti zino ze tumuwaddeko ntono we tutuuka eri ze tukola nti oba nkolera milioni 5 nina okujjako milioni 2 buli mwezi mbere nga nzimuwa mwakiriza. Of course, no kiraba. Of course diro boyita. Ola president wa Uganda afuna milioni 3.2. Kati mba ngenda kolera milioni 5 basi sinze ku mukulembeze. Yalika mu kitundu yalinnya. Yalinnya. Akuletera dino lugamba wotuke Canada. Nze kankuyambe nga munna Uganda munno. Aina ya maka. Tujja natuukira wuwe. Aina ya make Canada. Aina ya make Canada. Banna Uganda. Aina make Canada. Aina yo wake Canada, amake Canada. Kati omanyi omuntu munanga anabbibwa. Nembirowooza mnengamba ye kikyenyo ngenda na family yange ngenda giweereza. Obusente butono. Tugende tuyibe kubanga. Uganda teri mirimu. Nti mutuukira wuwe e Canada. Tutuukira wuwe Canada eno mubera yabagamba province gye mutuukiramu. Kyatugamba. Yabagamba kubanga twali tugenda okusooka mu conference tuli bangi. Tuli mu phase. Kati wano alina abantu 20 abulayo abantu abalala 10. Kati mwaba 10 ate zituuse. Tubadde tulina genda leero. Twale tusimbula leero. Obadde wa leero gwe. Obadde wa leero Rocksatu. Ya Rabbi. Kuba yatugambye Rocksatu ebinaba biganye flight egenda kuba ya Saturday. Kyeki alina muko wenti. Nga visa wagirabyeko nga tonagirabako. Radio okumukwata. Natwagala visa zile tumulete zi passport tukube mu visa. Mukwano teseka. Bana Uganda tubbibwa. Wallahi Uganda babbibwa. Si fefeka. Abantu bayinza okulooza bya biwanyi. Naye omuntu omu bwayamba abantu 10 n'ababala 10 basobola okuyamba abalala 10. Tusobola okuzimba Uganda eyaffe. Ekitegeeza zizo abadde yakakusikako siza 2021 siza 2018 ezizo mpya ezange empya zikyawunya n'obupya. Abadde gamba nti ogenda leero badde ogenda ngamba era nangamba ngenda yagala kola ku bintu byemnino kola emirimu gyange emirala okurewindinga up nkoze biri okiwulira n'omuntu yenna alina ebintu bye byokumaliriza ebyokukola. Kati sente zino wazimutwalira mwasinkana mu kitundu ki? Twazimwana kuzomwezi zaali 2 December? November. No, January, sorry. January. Yes. This January. This nkugambye 2 weeks. N'ogenda na cash? Cash. N'ozimutwalira? Nenzimutwalira. N'azireceiving bulungi. Era newunya nnyo okulaba president advice ayambadde nigi nengamba anyway ali wakaawo. Ate omuntu yenna ayambala kyakola ki? Wazitwala waka si ku office. Talina office akugamba omusinkane kololo. Kolole wano. Agamba omusinkane kololo. Kati nati muba mwekubira amasimu anko. Agamba nsange kololo. Nsange kololo ate omuntu gwa ate nawaba mumazo muwa. Naddamu nti kalo baba batakoze eki? Takujjaako. Ate nakugamba nti ne ku Monday mulete passport kiba kitegeeza. Yatulaga akisigala nti ekintu akitambuza. Yes. Kubanga jo twegase n'abantu aba weeks 2 ab'omwezi ogumu ate twesinkanye n'ab'emyaka 2 ate ne tusooka tugumirako kwawo. My God. Kubanga ab'emyaka 2 babadde balese zi passport bupyera. Okiwulira. Babadde balese passports batekeremu enamba gyatugambye bagenda sindika Dar es Salaam ebawe authority zigende Kenya batukubiremu enamba ezigendo tuweesa visa. Okay. Batukoleko buli kimu byonna ebisigalidde babitwolemu naye okuleeta passport ne balance wo. Kati ekitegeeza gwa lwabadde olunaku olw'ejjo. Wabadde ozituteyo. Of course. Kati mwatukako ku embassy Canada wali ekololo obadde totukangawo? Atugambye waliwo omwami bali bamuyita Kintu David akola mu internal affairs. Ebyo byonna yabikwasaganya. Ebya buli kimu. Ya biometric? Byonna. Kubanga ffe tugenda mu conference.
biometrics gwateekayo kati ate kintu anti kati yatugamba ebyo baba maze tukubiramu buli kimu tugenda olunaku lwe tugenda osimbula bagenda kuba olunaku olwo lwonna lwe tugenda okukola process eyo yonna tusimbule ki bamaze bakubiramu visa buli kimu visa batukebedde batukoze buli kimu kale sijja kulimba omuntu Bannayuganda twesize nnyo abantu betumanyi abaffe omala kutomebwa n'olwokugamba n'olwokutegeera ebintu olaba omuguwa weekanga n'ogamba oba musota kubanga ali weekanzeeko omusota kati olw'okuba twalabye nti nfereddwa kuba yadde agenda tusasula kuba yagala temuteekamu bannamawulire tebituuka mu mawulire tebituuka mu biki kuba singa twabadde babbi oba singa yadde ajja zitowa mu bantu abatono ababaddewo 10 ababaddewo olupapula luluno wantuli 9 yabadde agenda tusasula na already atuwadde n'ennaku z'omwezi eyo handwriting signature ye yabadde atuwadde signature enfu tumugamba esi signature yo n'akyusa n'ajja wali signature ye entuufu ne mugamba nedda tumugamba kale ogenda tusasula nti ye neŋŋamba nedda Bannayuganda tukyabbibwa wemba nzibiddwa lwaki nkola etima n'omulala abbibwe kwe kumuteeka mu mawulire mumusangawo olwo mumufubutiza wetwale tugenda omuwera yabadde azze kukima ssente ewa ku ofiisi jjukira awo abantu babadde nga bangi ng'abantu bali abantu talina ofiisi kati yakubye essimu nti enkya mwabadde muŋŋambye ku Mande mujja saakulabyeko kati abantu abalala twesinkane ku Lwokubiri tusinkane ku Lwokubiri kanzi gye nkime ssente zammwe awo mwe temwetawanya kujja kunsinkana kubanga twabadde abantu bangi mulimu abaagala visa bano abaagala ogenda for holidays mwawaddewo omukyala she's a very rich woman ye yabadde gye sayagalamu visa kamuleetedde 5M bannange otyo ndeese nange akamu kange omulala aleese akamu wabadde omulala aleese 15 emitwalo ne 15 agisika agitwala yabadde mukyala yabadde asiika sumbuse wamulaze nga tumugamba era azimuddize okiwulira kati twalabye nga abantu ku ofiisi y'omuntu kwajja okolektingira ssente ate abantu baweze kati bananyi bwa office kwe kugamba ono ali mu kukozesa she's misusing our office atole ssente mu bantu kati abantu bakomewo ate ku office babanje ssente zaabwe awo ku office bagambe twaziweera wano so yegira yeetega ku office y'omuntu ne mulowoozawo ki neyekubisawo n'ebifaanani ate tosobola muntu mukulu azze nakwekwanirizaako kiringa omusajja ajja nakukwana olunaku lumu era n'osula naye okiwulira kati omukyalo omukadde wajja nakugamba amazima n'okimanyi tasobola kudduka ate akugambye owulya Dr. Nabatanzi Liz yakola mu office ya president automatically ayina ennyumba e Canada yaliko kuba yakigambye yaliko mu America abaana be bonna gye bali mu America bali mu America wana ayinawo mutabani omu n'abazzukulu yakowaye mu America yatugamba bamudeporting for early staying naye mbadde sikimanyi kwa nti mu America yatugamba ye bwatyo yakyogera yagamba ale site ye bwatyo yakyogera kubanga nze omuntu abangambye ekintu kyenjogera ye yagamba ale site ebera over yatugamba early staying era mu kimu ekiri naye omanyi omuntu olaba ate mwanyinaze sikunenya olaba ebintu bya traveling ebyo mu butuufu toba na budde bwakunnyonnyola bwagamba muntu maama ayina olulimi ayina olulimi akalimi kawera ate akunyumiza emboozi neva ku ye Canada ne mudda ku yeewaka omwami omufumbira ettooke kati obeera oli mu mativu nnyo bye wandirowoozezaako mubooza ate n'akutwala mu kiboozi ky'ewaka nagamba nti omwami omukola otya omufumbira ettooke n'omugamba nze njagala genda Canada mwami njagala muddukako nagamba kyekyo tubikole kimanyi kyoyitamu n'omanyi era oteekawo n'ogamba
omanyi omuntu n'olina ky'oyagala oteekawo ennaku yonna gy'olina n'eriwo n'etaliiwo kubanga omanyi ajja kuyamba akutwale okiwulira osobola okukola buli kimu kyonna ekisoboka ofuule okulaba nti oyagala ekyo ky'ogenda. Uganda temuli mirimu so kati abagiina bagikodowalira abagiina bagiwa bafamire kati wetufuna opportunity nti tugendeyo tukolere abazungu batayagala kukola mu butuufu tewali n'omu akola ki okwogedde bulungi n'akantu ako omuzungu yakugamba am working for 1 hour 2 hours kati ate ffe twagala nnyo okukola kubanga manyi mba ngenda kola hours zange 3 noonye owalala nkube hours zange 3 kubanga ffe tukola from saawa emu paka saawa 4 ez'ekiro mulimu abakola from kumakya paka kumakya ate n'atasasulwa kati wobuli omuntu nti omuntu akutwala Canada ate mugenda through conference automatically tosobola anko kukola ki kumisinga that chance ate chance omuntu akutwala n'akutwalira ne family yo notuka noga nti omwana nga ajja kusomera eri wali atayagala bulamu obwo bulungi oba tiwali atayagaliza bulamu bwa mwana we okitegeera tuwali atayagaliza bulamu ffe abantu kakyala ba Uganda ffe bamaama ffe bataata so kati ekigendererwa kyammwe kyabadde kumulabisa alekerawo okubba abalala tekyabadde kumulabisa era ffe twali tumanyi tugenda tulese wano yabadde already atuwadde nti mugenda naye ne tugamba ffe tuli 10 ekitegeeza Uganda namba Uganda namba ekola ki ekaaba wotaasaako oba n'olina omutima gw'eggwanga n'oyagala ensi yo oba kubba owa opportunity TV erabiwa buli omu okwata n'owa opportunity abantu abalala eyabbibwa naye aveeyo ayogere okiwulira eyakolawo ekiti ajja aveeyo tewali ayagala mawulire tewali ayagala kulaba face ye mu kamera tewali okiwulira bingi ebyokukolako magazi kigowa abantu abo abalala abasigadde eyo abali mu process agoba ebintu naye ebintu ali awo bwatyo oba amagezi genda bye oba genda bibadde kati ogamba nti okukola kubanga era getubaddeko okufuba okulaba nti era noona afunika kubanga nze mbadde mugamba tugenda we tuli katutuuseewa era ayogera wanagamba nti they are angry because mbariisizaawo olw'ensonga kuba yali atugambye nti mu wiiki eyo mugenda already it is 2 weeks nesiyagaba visa lwaki abawagundi eyo lwaki abateekamu eyo promise eya speed because anko nawe n'ogenda n'omu interview nga saawa zino nawe wotukola naye n'omujja kajja kugamba mutabani nawe nkugate ku listi naye kati tutuka ntugira kati nze nakyendabyeko olina wajja nga ngamba ntwalira bwereere wabikoye sigenda era amadde nga nakugamba nti omukazi wagamba kakuweemu visa newe mba nfunye eddala nga muzungu weeri minisita weeyo wa internal affairs nanga kati hope kutwala Canada togenda batujjamu ebiwoowoolo ffe bennyini tetunenya bantu bajjamu bantu biwoowoolo nga ffe bennyini abeesitula twetwaleyo tujjamu ebiwoowoolo ye omwami wabadde omugambye hope omwami wabadde omutegeezeza tyogenda ebyomwami obireeteramu wawa onemesa katale sijja kulemesa hope ali single I'm searching nako nkeyisirizaawo so maama ono gwe mulaba office hope kwe yajja oli omukyala we bamukwatidde office y'abano kati abadde mbw ajja ku office y'abano ne yeetegawo n'alaga bano baafeze ti wano waakolera oba bwe kiri maama gwani amanya Emile nyina mugisha nga nkola ne King Mega Consultants King Mega Consultants tutwala abaana abawale Saudi only maids only mutwala boys Canada America no Saudi kati lwali lumu omukyala n'abatanzi najja ku office yaffe ng'agamba nti amaze kulaba ekipande
bwe yalaba ekipande ne kimusikiriza okuyingira ofiisi n'atweyanjula nga Dr. Nabatanzi Elizabeth Rugudde. N'ayogera bingi awo n'agamba asanyukidde gundi project gye tukola emirimu gye tukola n'atwebaza. N'abagamba akolera wa ye? Teyatugambifo. So kyeyava atweyanjulira nti naye atwala abawala n'abalenzi e Canada. Ng'atusaba bwe tuba nga tulina abawala oba abalenzi abali interested in going Canada tubamuwenga. Ne tumugamba ffe okusinga tuli Saudi kubanga era abaana baffe gye bagenda. Tuli kube Saudi yes. Naga no, you never know, we can be partners. Ng'oluusi wali wazze ngali interested to go Canada. So we said okay, we can give you a chance. Kati nemuleka ne mukama wange nganze ninfuluma ku reception. Mbandi ku reception ngamaleza ne mukama wange najja nanga madam mbadde njaga kogerako naawe wabbali. Konze fine nantwala ebweru. Kyeyava mbuuza gwe toli interested kugenda Canada? Goloza anofunawo ki? Kyenava mugamba munnaye mami nze nga muyita na mami onsonyiwe naye nze myaka gye ngenzeemu kati sijja kakaluka nagende mu bazungu kubonaabona. Nagamba no nyina emirimu nayo kenyina emyaka gyo egisobola gwe nawe gy'osobola. Konze anyway you can exchange contacts. Nemuwe namba yange nampeeyiye. So after it was on 18th this month nakuba essimu. Emire where are you? Konze ndi ku office. Mbadde njagala kuwa details about the Canada thing. Konze okay, it's okay doctor. Natandika, you know, Emire waliyo omulimu, osobola okubeera manager na hotel, osobola okubeera manager na supermarket. I think you can manage that. Nemugamba okay mami sente mekazo. Mwa ojja kuleta $2,000,000 then ebya ticket bindekere. Konzero nga mubanga ki? Visa just 2 days ebefulumye. 2 days? 2 days. Eyawa. Eye Canada. Nemubuuza mami. Visa kye ye Canada ddala Canada nga bw'ogimanyi nga naffe aba processingira ab'e Saudi. Saudi visa ennaku 2 tesoboka. So aze atwale gwe ate gwe atwala ab'e Saudi ayagala twala mu gwe. Yes. Nemugamba anyway. Ebbiri njazikuwa. Okay. On the 19th the woman called me. Have you got the money? January. Yeah. Emira obudde butuwaddeko we have to travel this weekend. Konze mami this weekend ddala. Visa byonna binaawe biwedde. Ate ng'ogamba tulina n'ogenda matrix babiyita bati. Biometrics. Good. Binaaba biwedde. Tofaayo mwana wange obadde ki gira nawe obudde bugenze butuweddeko. Chala ina kalimi, she convinced me on 20th nemunoonya nemubuuza nkusangewa nanga musange ku Buganda Old Kampala kumpi ne Old Kampala Primary School. Yes. Cyane mukwasa akakadde. No muwaka kadde. Good. Naye mu byonna I'm doing this behind my boss. Saagala amanye tinjagala mutorokako. Boss wo? Yes. Ebyebweru bwe biba. Okitegeera. Bwe biba. Kakati mba ndi awo. Ne mugamba kati doctor ka balance ngenda kakuleetera oba njja kakuwa nga ndese ne passport yange kubanga sinza agirina. Yes, boss nagamba it's fine. It was yesterday. Ruyabadde angambye Emire nyina njagala kujja ku office yamwe mpikinge passport yo ne sente zo balance eya Apollo eyani n'alaga nti alinawo abantu nga 3 kuva mu kampani yafe abakola ki batwala konze it's okay kanzije ne sente ne passport okutuuka ku office yakedde saaweji ng'atuuse ewaffe tuuka ku office ndaba Nabatanzi aina abawala aina abalenzi balese mu office yaffe nga tetamaze tugamba. Kumbe yabagise bagamba jangu nsange ku office yange. Etula kitegeeza ki yabadde agala kuferera waffe. Abaleete abalage wammwe nga buli omu amugamba ku office yange. Kati anyway let me go straight. Bwe tutuuka jukira gwa kumanyi nza mmanyi
era alaga nti alina passport esatu ne ssente byazze okunona ewaffe. Yes. Era tumanyi ajidde ffe. Tutuukawo tusangawo abantu abalala new faces, we are not having any appointment with them, you know. Tumubuuza nze ngenda wange, mukama wange naye ajja. She was shocked. Amubuuza ki ekigenda mu maaso. Ng'abantu bangi. No, don't mind, kanzije mu office. Asanga mukama wange mu office. So mukama wange n'atandika okuminterrogating. Naye oleeta otya abantu mu office yange nga simanyi. Nedda anti nabo baleeta passport zaabwe. Ekintu kisiriasi tugenda. Balese ne balance waabwe. Ko mukama wange naye oli serious oba nagamba nayo mukazi ono leka ntandika omunoonyerezaako. The interrogated hane batuuka ku kituufu timufere. Bulijjo atugamba alina amaka e Canada, alinayo boyfriend we Canada, alina everything is in Canada. Yes. Mukama waffe agenda okumubuuza e Canada obeera kitundu ki? Munze sirinyangako Canada simanyi nayo. Bulijjo mu abagamba alina ennyumba gy'abeera. Era alisooka in 6 months badde njagala kuddayo naye kansooke ngende n'abaana. Yes. Munnaye nga bamubuuzayo passport eriwa musirina passport. That raised more suspicion, you know. Immediately mukama wange teyalinze akubidde police. Okiraba akubidde police tunoonyeze engeri gye tuyinza kale kutaasaamu abantu abalala. Gwe twategeredde nti omukyala mufere kwe kumutwala e Kawempe ettula first tumujja tumuleta Kawempe wano Kawempe ku station police naye nga mu byonna yabadde ayagala kukozesanga ofisi yaffe mu kufera Bannauganda. Kati ne tulanga naffe tujja funa obuzibu gye bujja alesa abantu tamaze tugamba abagamba mujje ku ofisi yange mukwano byebyo naye nga bwekitebwe kyabadde. That's how we came to know her and that's how she came to our office through a signpost. Okay. Yes. So ekintu bwekityo bwekibadde bano be bannannyini office. So bannannyini office. Kati bamukwatidde ku office y'abano. Kati mukama wange abadde amubuuza ebibuuzo bingi n'ayita abo abaana. Ebisinga n'abimubuuza mu maaso gaabwe. N'ababuuza how they came to know her. Twagenze okulaba nze maze emyaka 3 sente zange nazimuwadde mmeka $5,000,000. Nze munne yantwalako $12,000,000 kuva ddi 2021 ndowooza yasinga n'okuferera abantu. Ate kaakati gwe nze nanga ngambye ndeete balance yasigalayo naye namuwa 2 years back. Abaana bwe bategeredde nti omukyala mufere ne tukuba omulanga ku poliisi ne batutaasa. Kati ali ludda? Ali Kawempe police station. Kakati mmwe ki kye mwagala? Ffe kye twagala nga ffe kubanga kati nange ndi one of the victims asasule sente z'abaana ekyo kimu. Ekyokubiri alekerawo obufere. Mukyala mukulu tumuyita mami, you know, so responsible. And another thing akozesa office ya president, she's the presidential advisor, you know. Kwegambalaga nti ekintu government ekirimu akozesa erinnya lya mwami Museveni. Kati mu butuufu nga batandise okunnyonnyola oyangu okukkiriza. Naye nga ffe tusaba n'abalala balina zi companies naddala ezitwala abaana ebweru balina okwegendereza kubanga abafere bangi. Ekyokubiri, yes, you know, Ugandans, we are desperate for work. Naye tube bagumiikiriza tuli akatono okusinga okufa okusinga okufiirwa. All right. Bwe kityo ekintu bwe kibadde kimanyi n'oyo maama baamufera. Naye baamufera $3,000,000. All right. So kati bino birina kuggwawo bitya? Okuggwawo era nga munange bwagambye oba kati buli omuntu akatono k'oba oyinako oba improving akeyongere mu maaso okulaba nti obaawo nabutatuula kwongera kukola nabutalimbibwa. No, omuntu asookola omuntu mu myaka nala this woman is decent, omukyala mukulu. She claims to be 68, but she looks to be beyond kubanga teri mufere agala okukula. Teri mufere agala okukola. And if you can keep on saying my boyfriend is 35 years, you know, nze sagala kaddiwa kitegeeza ali mu abo ababeera mu, you know, abebikolobero bwe bityo. Tayagala myaka naye atugamba ali 68. Ali 68?
Yeah. So mwe mugamba mufere. Mufere kubangira ya fera. Koti kumugira. Mu kubeera nga gumu. Abaana balina obujulizi. Okay. Obagenze mu court, everyone is ready. Kubanga obujulizi tubuyina. Abasinga balina audios. Lwakuba of course yakoleranga like hand in hand nga tete walulusinchi. Naye what I know even eyewitness can, you know, can do that. All right. So banange mwebale nnyo mwebalire ddala tusaba tukome wano tulabagane next time. Cha company inti si cha company kiriko contracts zaabwe yenga njitwala for what? Ganjitwala for what? Nabatwala ku ttaka lyange ebbale nga mwagala mbaweyika 15 nengana sagala kwegatta ku bantu bisimanyi sikumanyira sikulabanga nabo era sikugambye sikubirangako si muntu jangu nsange wano ate kakati nze Canadian embassy